abakampuni ya Vision Group begazi ku balamazi ku kigo ky'Abakatoliki Namugongo mu kulamaga okwaleero basemudde kusamuna n'ogwemisira nga kulemiddwa amakulira kampuni eno Doni Wanyama yeegatiddwako Ssaabakristo wa Uganda eromyoka akulira Vision Group yavezinya nabo wakati mu bbandi ebadde ekubibwa kubaddeko ne poliisi ebiduuka obwedda ebasagulire kubo bwe batuuse ekyaliwajjala basinkanye ekijja ky'abalamazi abavudde erira nga kiruta akaseera nga bayimiridde olunamugi w'abalamazi abavudde mu ssaza eririra basusse ne bayita n'oluvannyuma ne beeyongerayo okuyingira ku kigo ky'abajulizi wadde mu kukuba ennyimba ezitendereza omutonzi bayingirira mu kitambi kya misi kulemiddwamu Viika Jene w'essaza ly'e Kampala Musenyeri Charles Kasibante basabidde abajulizi abaali bawuliza b'amawulire ne bawaayo ebirabo ne basiima Katonda abatosizza ku lunaku luno. Musenyeri Kasibante asomesezza ku nneeyisa abajulizi okuli Ssente Mugagga, Ssente Achilles Kiwanuka ne Ssente Ambrose Kibuuka. To what the king demanded of them. St. Ambrose Kibuuka was 18 years when he died for the faith. His father, Chisure, and he was born in Mutusaliso, Muyinga. Asaba abamawulire okwesigama ennyo ku bajulizi nga basaba Katonda okubabeera mirimu gye bakola. I cannot deny God. I have come to believe and convinced that He is the one who taught us this world. And to believe in Him is the only thing I can stand for. He was very firm, he was very courageous, and he would not give up his faith. Abamu ku bakozi ba Vision Group abeetera mu lugendo luno okuli omukungu w'eppololo Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa n'abalala boogedde ku mulamwa gwe bakulembezera ne benyumiriza mu by'okulembera mu kampuni z'amawulire omwaka guno. Okujja ku lunaku lwaffe olwatuweebwa olw'okujja naffe okwetaba mu kulamaga e Namugongo. Olunaku lwatuweebwa lwa muwolereza waffe Achilles Kiwanuka era olwaleero lubeerawo nga lumu June okujja mu novena y'abajulizi e Namugongo. Olugendo lubadde lulungi nnyo, abantu bakatukubyeko, tusuubira gwe mukisa ogwo gwe tufunye. Yakulira Vision Group Doni Wanyama anywedde kulamaga kuno n'olugendo nga bwe lubadde. Vision Group tubadde tulamaga nga abakozi ba Vision nga naffe tujoininga abatambudde kuva wala ne kumpi ku lunaku luno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.